nga kye twali mu rehab oli mulalu kituufu omulalu afaanana nga nze ekyokubiri waba mpita omulalu President Museveni yatuwa ssente nga bapromoters ekirala nyala mujjukize mwami Abitex waba agamba nti ndi mulalu afugibwa President Museveni kuba president wa bonna n'omulalu alya era n'omulalu asaana kuyambibwako ye bya planning okufuna abayaaye be bwebampambe mu mmotoka bantwale mu rehab asanze endaba naye boogenda osindika basindike nga bamaze ekyo tukiveeko tugende ku kirala akasente nga kabalaludde nnyo tebakuwangayo yagala naye bakuwa ekyoja mulunga wogamba abatulaba njagala mbategeeze nti bapromota bwe bali mu maaso ga president ekisinga okunnuma erinnya lyange liri mu kulyasabibwako ssente olira liri mu kulyasabibwako ssente era ne mu maaso ga president yamugamba nti ndi mulalu siri mulalu woba tolina ssente bakuyita mulalu naye nga ate ssente president yatuwa ssente ku lw'erinnya lyange ne bigi so ssente ezo bwe zimala okujja baaziggyako kuki ku akawunti omulundi gumu nga tebagobedde mateeka ga sako enkeera ssente bazi withdrawinga zonna mwami Abitex yasooka kugoba abantu bategeevu nabategeera n'akwata abantu be n'abateeka ne bafula basiginotolizi ku akawunti ezo so nze nvayo okwongera okuba omulanga buli alina kyasobola okulaba nga tusigala nga tufunye obwenkanya naye mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza anti-corruption State House anti-corruption yateekawo ekiragiro n'eragira aba Microfinance Support Center balance asooka akwatibwa obuwumbi 7 kubanga twalabuka nga bukyali twabaleka batubbako obuwumbi 3 naye 7 bo twabalemeseza okububba ani akozesa omutuufu nze neekozesa nze nkolera bantu ate nze neekozesa Kubina ebibiina bino ebya Ketti ne Abitex tewali kibiina kya Ketti tewali kya Abitex bibiina byaba promota bibiina by'abantu kati awe mukolere ensobi lindako ekigambo sako ebeera bannannyini sako era batusomesa luli Microfinance Support Center sako owningibwa bantu ba members bebeera bannannyini no but sako ziri bbiri ez'abapromota tewali teeka litugana na kola ya kusatu kati ogwawane okoze sako eyo kunnyonnyodde mu kutandika oleka towuliriza nali mu sako ya Abitex nangoba nga sente zimaze okukola ki gyakulembera kakati sako eyokubiri bwe yalabye nga ntaddewo enembera ne bampita bampandiisa enfuuke memba nabadde nina okigondera kubanga tolwanira bweru olina kulwanira munda nimukulwanira munda uliriza nimukulwanira munda ng'ate nimukulipresentinga bapromoters abali excluded baba aboleddwa abagobeddwa be bangi bani abakuyisa bajoyininge nkunnyonnyodde ebibuuzo by'obuuza katono nnyo sapita katono nnyo soka ennono katono nnyo alimu kujja ku mulamwa katono nnyo soka katono nnyo President yawadde otuwambye obubbi bwonna obuli mu ggwanga nze nnyonnyolamu abaagala okumanya ekigenda mu maaso kyali kya pasono kya muntu omu President Museveni bagende mu State House yawadde Abitex mbu obwa advisor njagala kuyimirira wano okutegeeza President Museveni bw'owa Abitex obwa presidential advisor ono bivulu ogenda kubanga promotinze enguzi mu ggwanga kyekisooka abantu ogenda bamenya emitima ku lw'omubbi agoteza abantu bonna kyakubiri ogenda kuwa omuntu eyagaliza for God and my stomach kyakusatu ogenda kuwa omuntu abantu gwe batakkiririzaamu ng'omuwaddenga bibye tukusaba n'olukiiko olusunsula temusunsula Abitex kubeera promota wanguzi mu Uganda bulakwatibwe bukwatibwa n'ekisembayo tewali nannyini sako mu ggwanga sako y'abantu abali awamu abakola omulimu ogw'awamu nga baagala okwewola n'okweterekera okwekulaakulanya tewali tteeka ligwana kwera mu sako yeeno obeere mu sako yeeri oba obeere mu sako zonna sako eziri ukazanga ziri mu bapromota ziba zaffe n'olwekyo eyaggyeko ssente mu bukyamu akwatibwe mpenkoni gyavuga ekwatibwe amayumba gaguze gakwatibwe kubanga gwe tusonzeemu omuntu omubanne yabadde abuwaako bakyolo nga ssente zonna yazirina mpozi General Muhoozi Kayinalugaba nga sitoli mutabani wa Museveni njagala okwate nonsense okwate zino embwa zonna munda General Isoke tukwebaza yongeramu amaanyi CID quarters mwami Magambo teweebaka this is the time okuyamba president General Nalweyiso tukyabakubira omulanga General Salimu Sale kino kimanyi bulungi ono musajja musonyiwe Abitex yamukozesanga obubaddi bwonna akuvume era ngenda mukuleetera mu maaso go osonyiwe nobati Abitex yabimuleteranga era ngenda kutwala mu maaso ga era geno ndeeta ebitereke ebyokwetonda officially kubanga
omuyaye yankozesa nga tugoba ku sente zennyini bwe zazze ampita mulalu. Ndoza ne betukoma wa. Otongoza sako yolwaleero. Soko tuule bagiyita batya sako gyotongoza olwaleero. Awo tulindeko awo kuba si wali kyentongoza nga kiringa sako. Soko naye byo mbyogedde. Muleke nkole ku sente zammwe mufune facilitation kamu. Soko ndemu katono nnyo. Ebyo temubiwutereka. Abadde ogamba ki? Press conference y'olwaleero ebadde yakwongera kulaga butali bumativu na kulaga abasuuliddwawo enteekateeka ya pulezidenti eya sako ey'okuwa abapromota obuwumbi 10 obwa grant. Sente zino pulezidenti yazitwagenda kwenaazaako nnaku na kutereeza mirimu gyaffe oba bizinesi zaffe. Naye basajja ababiri mwami Abitex ne Ruba beegatta ne beekobaana ne batandika okulaga abantu nti sente zakwewola. Nfuna bulungi. Kati ffe abamu baatugoba abasobola okubuuza ebibuuzo n'okwogera. Basooka kungoba mu ssaka yali ekulemberwa Abitex. Kati ate wiiki ewedde bampisemu neewandise mu ssaka endala. Kati nze sigenda kuba compromised lwakuba nti bampise neewandiise nga bampandikisa mu nsobi. Gwe mulanga gwe mulaba nsigadde nkuba paka olwaleero. Njagala okwebaza State House Anti-Corruption Unit mu ngeri ey'enjawulo. Etuyambye nnyo ne General Loisa atuyambye nnyo. Honorable Balamu Barugahale President Museveni okubumuwa obwa minisita teyali nsobi. Mwami Balamu webale kukolera abantu, webale kurepresentinga the voiceless and the disgruntled. Fe obadde eddoboozi lyaffe ate teweetiriridde. Ekirala mwami Abitex lekera ogenda ng'obuukira mwami Balamu ng'olaga ensimbu yakulwana. Talina bwakulwana, alwana nkola nkyamu. Okuvayo n'ayamba ffe bapromota naffe tufune akimanyi bulungi nnyo ffe atumanyi. Ate talina interest mu busente bwa bapromota. Yakola dda omuntu Balamu Abitex we yakozesanga ng'atunda soda olwaleero minisita ye tafuna kyakuyiga awuza simanya tanjagala bane muleke enkome wano. Kati soko munyosoze bamuwadde ekifo Museveni. Ekiruddawa President Museveni bwato si bwagabe ebifo. Walabye ebbaluwa entongole. Wagirayo ku official handle yonna yonna ya State House. Twagamba bya Dikenzo byaliwo ebityo. Agenda mutongoza. Iba mutongoza agenda ku representing ani? Yetaaga interpreter. Agenda ku representing mu. Wa. Yetaaga interpreter yasoma wa. Abitex. Oya jevuno omusajja. President. Simu abamuno. Bale mbere bulungi. Alindako. Ensalo mnobati gyowulira. Wakati yagenda okwabula Museveni erimu abategeka. Yayina obubanivu emyaka 25. Ajamu wabula emyaka 5 nze nina emyaka 35 yayina nkaaga. Ani kyogawuna. Nindako kati nalindako. Maliriza. Amali. Ono bamusindisa emiliyoni 7.5 lweyabba bo bamunyigiriza tebaagala kyejo endagaano tugenda giba waako nakola endagaano agenda zisasula kakati zine zalowooza nti zabasiru ze zamulakidde era kyenjagala obategeereza wano nti Abitex yayidde dda. Abitex waali abulamu kintu kimu kyokka kumukwata kugenda luzira emisango giri open ensi yonna ekiraba. Ekyokubiri okulinaana President Museveni mu meeting tekitegeeza nti ofunye obuyinza oba ofuuse buyinza. Uganda ina systems ezikola anti-corruption State House Anti-Corruption Unit eri mukola mulimo gwayo era njagala ogyebaza. Olwedde ssente zaali zakufuma wiiki ewedde balance wa buwumbi 7 bukyaliko natti olw'eddoboozi lyaffe era weba tebeetereezeza paka ne mu kkooti tutuuka. So ku zino zo zamulakidde yabadde abbyeko ntono obuwumbi 3 obusigadde bwe bungi bwe tukyalemeddemu. Yes, my name is Norbert Twizire, commonly known as Norbert Events. I'm representing the excluded promoters from the recent presidential grant of 10 billion that was awarded to events organizers and promoters of Uganda. You had a press conference today. Why today? We chose today after I think a week now. We've been showing our grievances in the media. We reached out to most of the offices that are responsible. I made an alarm, first of all, to the Honorable Minister, Honorable Balamu, about what was going through. If I can give you a quick background, promoters met the President, it was 4th January this year, and represented most of the promoters, me inclusive. My name, personally, Norbert Events, was mentioned to the President as one of the people
who needs assistance and bail out. My name was used as a case reference to the president. That's why he gave us 10 billion shillings. That money was given to promoters, but through the 2 circles. But since these circles were there before, though inactive and never followed the law, after Microfinance Support Center depositing 3 billions, 1.5 on each side, few elements from us, including Mr. Abitex and Ruba, they connived and withdrew immediately all the money the following day, which is contrary to the laws that govern cooperatives and SACCOs. They must have sat meetings before, members meetings, annual general meeting, and others to mention them. Because SACCOs are member governed and member owned. So that's why I came out and made an alarm to the authorities. I made an alarm to the anti-corruption, State House Anti-Corruption Unit, which I want to thank in a very special way that they have so far handled the matter in the way that is balancing. We've heard that you've been making a statement today through anti-corruption unit. Yes, yes. I was summoned as one of the whistleblowers because, you know, with the anti-corruption, they are serving Ugandans, and I want to thank them that they have done, so far according to what I've seen, they have done what the president requested them to do on his behalf or on behalf of government. I was summoned today morning after several letters and reports that I wrote to them to make an unofficial statement. So I made my statement this morning, and I'm expecting if we don't get justice, we shall even reach up to court to seek justice. What I want to thank the anti-corruption is that we, first of all, we requested in the letter that let the balance of 7 billions first be halted. And indeed it has been done. The balance of 7 billions was supposed to be released last week. It has not been released. So we thank you so much, the anti-corruption. Last year, you were a friend with your president, Abdex. Now you are no longer friends. No. What happened? The friendship between me and Abdex was informal. When it comes to formal things, I have no friendship. Abdex have gone off the line, and he has not respected the laws that govern SACCOs. He thinks he's the alpha and omega because he can go and meet the president. I want to remind Mr. Abitex, however much you have connection to the president, below the president, there are people that work for him. President Museveni created systems that work. That's why we went to the ministry, which is gender and labor, and we reported our grievances to the Honorable Minister Baram Barugahari. That's why we went to General Reiso. She's a presidential advisor to the president as well. That's why we went to the anti-corruption, because they do investigations, and even, by the way, they even prosecute. Yes. My last question would be, where do you belong? Do you belong to Abitex's SACCO or now, SACCO? Now, prior to all this saga, I was belonging to Mr. Abitex's SACCO. That is Uganda Promoters SACCO. Okay? But because he thought that he owns the SACCO, in fact, he suspended and expelled most of us. Whoever he thinks that is wise and he can pose questions, he there and then expelled us. Not until of recent, when I made a lot of alarm in the media, then the other SACCO, which is led by Mr. Bajo and the Ruba, they invited me. But me, I cannot be compromised when you are doing you are against the law. I'm representing the majority who are the excluded promoters, and they are most important promoters because these are the promoters that uphold the right economy. As promoters who have got the brand, the national brands, the Nobatis, Abitex, the Bajos, we organize a few events a year, 3 to 4. But these other colleagues of ours, they organize weekly shows. And when we were talking to the president at State House, his interest was the role of the promoters. In fact, he briefly has said, I know how I will get back this money. These promoters help me in getting revenue from beers. So if it is beers or beer selling, the promoters from the ground, the ones we call from up country, they're the ones who are most important to the economy of this.